Kale abatulaba ndi n'omusajja kati ebitiibwa bingi luli edda yalinga Justin omusano nga walukaga bayi kati nalinye eddala nga omusanga bayimbi mmwe kati walolo wasooka n'obeera mbayimbi mmwe kati n'olinnya nga kati obuyawukanye nti walukaga ng'oli asooka okwawula n'agamba abayimbi we bali ne walukaga kati n'olinnya ne tugenda ku musiime kati ng'olina okusanga omuyimbi Sir Mathias walukaga kati n'olinnya n'odda ku bwa mmeeya nasooka ku Eva Smart Eva Kafeero yantuma Eva Smart Kafeero yalikuwa yalimpa omanyize najja natandika okuyimba mu kagundi k'essomero aka uniform akeeru nga kuliko kano ka botai nga kuliko ka St Anthony Kayunga SS God first then move ahead najja uniform nagiyimbiramu okumala kumpi emyaka ng'ebiri nga ye costume yo nga sifunanga sente zigula saati ndala naye kati nengamba Kafeero nobeera mu uniform emu but you are ever smart nfati twalina mbaale nga tugenza okuyimbirako Kasozi muno mu kabi olwonze mbakinga bubakinzi kyenda musanvu nakajja mbakinga bubakinzi nvudde mu senior ffe Kayunga SS wali ngomu nengo bakinga nezine nga mbakinga kakati awo Kasozi awo alwalirawo wenfulira omukisa bampa omukisa okutandika okuyimba kubanga obakinga nga nsaze bakabush ng'ekiviri kitomo obulenzi obutera kati nga bw'obulayira obulenzi obuto bwenakuzina obusala ekiviri kakati Kafeero lumu ambuuza nti naye omanyi bwe nalinga ndi ku ssomero ku secondary ne mu primary nze nayimba nnyo ennyimba za Kafeero nga bampita Kafeero 94 walumbe zaalo nsooka omuwulira ndi ku secondary e Kayunga St Anthony naye nga nduyimba ku ssomero ne balowooza nti nze Kafeero nga nalukwata n'ennyumirwa kakati olwokuba kati olwoga nali ndumanyi nnyo kati namubakinga ne yeewuunya kalenzi akaze ayimba obulungi bwati nga luluyimba mutera ne waba ayimba nga nalimu ebigambo muteeramu emabega bwati nange toyinayo ennyimba zizo namugaa ninayo akanywa mpola ko yakanywa mpola byebiki koze nange ennyimba ku bulwadde nyimbiraamu nenyimba akanywa mpola nga lulungi ne bampa omukisa nenyimba ku stage Kasozi yali mugezi nnyo nga ye abalabu bazisente olwawulira oluyimba nga nyimbye ku stage abuuzaani oyo tiyo nabadde abakinga buli nantwala mu studio waddipe nangamba weze ennyimba omukaaga nga nzirina enja kuwa alubamu weeri awo nezimu si nnungi naye nga ludo lwali lulungi akanywa mpola Kasozi n'asasulira ewaddipe Dr. T yakuba rhythm ewaddipe eri ku Jinja Road bali bamita Kanyike yakuba besi omusajja yali mulema nga kuba mwami Sebateyo nga kuba solo ali kasajja kalema kampi nnyo bwe kati bamuyita bakabuye wa solo nomala bamita Kimera nga akuba nanga ne mwami Mukasa nga producer mwami Mukasa ntero musanga mutabani kubanga yantandika mutabani ntero musanga musajja muddugavu abeere eyo mundo bamusumbwe bwati kakati bwentyo bwentandika sebo Kafeero kati angamba oli Eva Smart wali atandikira mbade akalali kuba wa Genesis ya Eva Smart wali uguni n'ofuuka Eva Smart kati essaawa zino tugamba era sebo nyalabira kunze kukyasima yes Martinez siri ayolesa mubiri socks zatayambala naye nga wagula abamulungi omulembe gwe tegukkiriza stokisi ate nno omulembe gwa Sebunyanga ali 30 something nga nze nali 17 18 nga nali nsiba ettayi mulembe gwonolese bwononese tugende maaso tuline kaliculamu awo abantu abasinga buli muntu omanyi bw'obeera mbira ebitu yaffe ng'omanyikiddwa buli muntu agamba we nali omuto ne nkuwulira buli muntu we nali omuto kati abatoobo b'oyina bangi oyina batoobo waliwo gw'otulira bonoga naye yakyogerera walukaga yagenda okuyimba nze nga mba nzaalibwa mama nyumiza abagenda mu ddwaliro nateekako oluyimba lwa Walukaga ebisa ne bijja n'ogamba ye musajja kati obuzibu we buva tulina Fresh Kid oba omumanyi yakola erinnya nga wa myaka 7 kati bw'abayo looya nga wa myaka 38 oba 4 kati ajja kunyumya mu maaso nga aweza emyaka 6 nti nze nawulira Fresh Kid nga tukyasooka nekwero DCC namaliriza nengali alina emyaka 7 olwaliro saala tudde byafaayo byafaayo bya Walukaga tuzze tubiwulira okuva mu
mu nnyimba ze okuva mu gye bamukyazize wenjawulo lunaku olwaliro njala twogere ku kusoma kwe kusumbuya abantu emboozi eriwo emboozi eriwo etambula kati tutandikire wano watuula P7 natuula P7 Kinyerere Church of Uganda Primary School and I was the best performer. Kinyerere Church of Uganda Primary School. Novaawo. Nevaawo nengenda Kayunga SS. Wave Masaka teno Kayunga ali Masaka. Kirima bwova mu Nnyendo. Noyite waona meya Namayanja ekitenga. Akala akadako bakayita Kayunga. Byadde buza to musajja ekyamujje Masaka tadde. Kayunga. Ne twasomera ne gundi we yasomera dictator Mark St Anthony Kayunga niwo tulira senior 4 wetulira si wenkolera senior 4 kati awo wakati nga tebinaba kujja ebibuuzo komawo ebya senior 4 olupapula lw'oluyina olwa senior 4 abadongo we bajjira biri byagenda okukomawo ngeno ne ku stage nnyimba nzize n'abadongo bakafero bali bakafero yali Makula Gita Singers yali mu kafero yali amaze okuvaamu ng'akoze kulabako Gita Singers nga musigaddemu Geoffrey Mukungu yayimba omusamba gwe Mombasa Sauda Kabiriti kona bwe batyo bebandeeta kafero era bo abantu bayingira ewaffe Kateera wali Ekinyerere nga bamanyi kafero akyalimu mu Makula baali surprised okulaba kafero tayimbye bano bateekawo sima yalwadde naye nga amawulire nze nayogeramu n'abaana abandeeta nti yavaamu yakola ekibiina bakiyita kulabako Gita Singa kuba kyekyali ekyakasozi ekyo si kyekyali kuba Kasozi yayina Kampala Music Stars nze najingira tujja kutuukawo Kampala Music Stars leero tugenda gendayo mu kuyimba Kasozi yayina Kampala Music Stars baali mu lukwata ne basudde ne Kasozi ne Kafeero bonna basatu baaliko mu lukwata kati nze nagenda okujja bano bamakulu okundeeta bwe bansuula weekanyanya bwe bansuula najja n'abantu bansuula obusuuzi wali tuba twakatuuka ne babakwata ng'ebyuma by'abandi baagala nabyo si byabwe baba banja bujjo beekwese babatwala mu kkomera n'ensigala weekanyanya awo we nava Katonda wanva nanzijaawo okugenda nezia ku Nairo Theatre amiri sengendo wanonda nantwale wa Kasozi mu Kampala Music Stars ati gwali ya hasolinga omusajja yali ku kyalo nasula ku Nairo Theatre kasaasibula kati wabagamba otya nti muntu wali abaliwa abadongo kati bwe bajje Kateera ngabo manya bana naffe tubitukola obulenzi butwefasa mukama wange nina kayimba kange kati waba omutima omulungi nga tali nawo mayimu yembeera mu wayitira omuwuliriza wira kalunyi n'omugamba mukubire mu nkambwe mukubire omwana nayimbiremu kwa kukyala imbiremu abo kukyala abo kukyala mugamba mutya enduru nevuga kati bwe nayimba kukyala enduru nevuga bali bagati ate nze nagamba nze kati enduru yange esigale kuno nayine gaali kwe nali nsomera gye lingendeddemu mbidongo eyamuzeeyi kiriza nto kisirinya buyondo egaali nagitunda n'empaba n'abandeeta enguzi yavadde nobagamba egaali wagitundirawo nembawa sente bandeete muzeeyi aliko alinze egaali ye ate yandabako nadda egaali n'omwana bwe tebyadda teyamanya gyendaze naye kati ebazi tulinyumya ey'okujja naye tubadde kuyabitabo leero tuli kuyabitabo omaze okutuula ozze mu bidongo ogenze wakasozi awo tewaddamu kusoma era awo we nakoma kati ya baluwa ya siniya fo waddayo n'ogifuna yes era ogirina bulungi nnyo era we nakoma kakati bwe nzija wali owatawanyamu abantu nti abagamba nti nali musomesa nosomesa Segirinya nosomesa yani ono owa Besigita kinene n'omusomesa nosomesa ne Segirinya kati awo amasomero gaffe ag'omukyalo wagamba nti tegabanga nabasomesa edda kati nga okuva 93-94 nga 93-94-95-96 nga abaana aba secondary twalina secondary nga waliwo ne primary abaana aba secondary nga babasindika mugende musomesa aba primary tekitegeeza nti wasooka kumala busomesa sisomangako ate babusomera
kyekya confusing aba naye okireka kubanga wayitamu emboozi eyo nayo gireka nasomesaako teri atasomesangako n'owamugigi n'oweddiini naye musomesa n'asomesa empisa musomesa wala ojja kusobola fulo ya palamenti kakati tutuuse wano bwe nzija eno mbidongo kkiriza oba gaana nkikubye okuva 96 97 mpaka 2021 awo wonna ebyokusoma si byoliko okuba ndongoyo kubanga byonoonya okufuna ng'osomye ate wali okuba ndongo yange kati Lumumba nesi Kyagulanyi ajja 2017 yesimbawo bwe yesimbawo Nubian amugumye amugamba naye gwe mwana enyimba zoyimbye amakulu gazo osobola okusitandinga osobola nga tuulu ekutwala mu palamenti kanga naye takkiriza ne bagenda okusabako kaadi mu DPFDC bagigaanidde Nubian na insisting anagamba nti people can vote for you even if you don't belong to any political party usobola oza abo boyimbira enyimba zigendawo ziringa mazi ziringa guni ntindo oviri wezikula nga bazisalako zigenda ku mitima musajja n'aguma najja n'awangula kati ya bw'amala okuwangula omwaka 2017 neŋŋamba singa nange neesimbawo awantu 2017 kubanga n'ennyimba z'amakulu naye olwo chance yali emaze okuyitawo wabula ng'emaze okumpa ekyokukola mu maaso 2021 nze neesimbawo ku bwa meeya nempangula nnyo empangula kuba meeya services zange abantu batandise okuŋŋamba nti naye engeri gyoprovidingamu services wano wobadde wewesimbawo beetaaga ya meka teweetaagawo an academic requirement even if you stop in the P1 you come you contest if you win you serve as a mayor fumita emboozi kakati nga nzija nga abantu batandika okuŋŋamba naye gwe tukulaba ng'omukulembeze addako bakavayinza kakati mba ndi awo ekirowoozo kimwe kinzijja nenga oba ŋŋende ndije salinge tandike nsome senior 5 naye olwo 2023 tuli mu 2021 2021 nawangula wayita emyaka ebiri tuli mu 2023 abantu batandise okundabamu obukulembeze kati ŋŋenda okubalamu ne ŋŋamba ti naye obukulembeze bwetaaga senior 6 kati 2023 bwena ndije stalinga osome senior 5 senior 6 ebibuuzo obirinde we biriddira kumpi mwaka mulamba okulonda kuba tekuyiseewo kuba kuyise kakati kyova olaba nti no a shared problem is half solved kakati tuba ndi ku kalenda awo nyumyamu ne baseruga abo ne balutaaya ngamba ne nkoze ntya nga seruga ngamba seruga nasimu yanyera kulaga kuliko kwezi seruga lecturer baseruga yampa lecturer we bamita kwezi nga seruga gama nedda wali omusajja bamuyita kwezi yasomeseza lutaaya bamusomeseza n'agenda ayita ebibuuzo biyitibwa mature age entry sibiwuliranga konzi ayu n'afuna equivalence ya senior 6 n'agenda mu parliament era ipapula kiyataddeyo nange yansomeseza nange nsoma ne bakusaasira bonna n'abala basomesezaawo osoma baani bakayinda otafiire baani bangi kati nga muganda omusajja anansomesa nti kati gwe oli mugezi gwoyizeeza ennyimba ojja bikwata mangu myezi nga 8 ba mwaka gumu oba osomye bulungi nnyo ng'osobola okutuula ebibuuzo ebyo byagundi byetaaga muntu ng'oli updated nnyo ng'omanyi ebifa ebigenda egindi ate nga obwongo bwo ng'oli quick think olowooza ku speed ya waggulu nnyo n'okusalawo bya general knowledge okusingira ddala kati ng'omusajja mugamba mukubiri ng'akubira kwezi nga kwezi agamba ndi kaseese kagadi nnunda nkoko zange naye tomorrow nja kuba nkomyewo nga mugamba ndi meeya ojja kujja ekyengera ssaawa 4 mu ofiisi badya ng'omusajja ajja nga mpitiramu nga ngamba nti waliwo there are like 2 or 3 ways of entering a university waliwo direct entry senior 6 n'oyingira wali ne wabeerawo mature age entry eyeekolebwa omuntu ng'oli above 25 years and above osoma n'ogenda n'osasula mu banka n'okola ebibuuzo kasito pass mark ya 50 kasito obiyita
ogenda ku university wa mukaga mba mwenkana gano wa senior 6 n'okumusinga kubanga ate gwe oba omanyi nnyo n'ebifa mu nsi n'omulimu kumpi n'omulimu obanga agusomye oli amanyi bumanya ati no mathematics bogata simanyi equation biki kakati ate gwe obeera mulala nnyo osobola n'okwanalayizinga kubanga obaddeko mu nsi osobola n'okwanalayizinga politics wa Cameroon nomaye kakati ng'omusajja mugamba nti ononsomesa sente mmeka nga mujja kumpa miliyoni 6 nkusomese nze nkuta negamba nti kati oli redde olwakuwadde ebbanga ki yaŋŋamba kati nga kwezi basobola okusayininga mu Arsenal nga bakulabanga longo project nti ogenda kumala emyaka 3 oterere batandika okusambisa n'oterera emyezi 6 yamini yamalo ne bakutuwa ne bagamba nti yingira ate n'osala abantu n'oyagala obbatta kati nange yali ampadde ebbanga lya mwaka yansomesa emyezi nga 6-7 n'agamba but you are ready nange ate mbe nsomesezza gwe ate oli mugezi nnyo oli mulala nnyo oyogera bungi oluzungu omanyi odduwandiika tokuba mbogo kati oli redde era ne risiiti nzirina emitwalo 2 gye twasasula mu bbanka nage yansasulira era kuliko kwezi James yesasula zigenda mu UNEB zigenda mu UNEB nansasula nengenda kwa UIU ng'ennaku z'omwezi kwatiraako ono bwino ku mmeeza twagala muntu addeeyo alimbelimbe bantu nti tuyina mpapula ng'ennaku z'omwezi 25 February 2023 natuula olupapula lusoma bwe ruti Islamic University in Uganda. Kwata close up. Certificate of mature age aptitude test. This is to certify that Walukaga Matthias duke ekibabu tebakiteekako registration number ne registration number n'agiteekako date of birth nayo ne bagiteekako 75 successfully passed the university mature entry examination stroke aptitude test held on the 25th February 2023 at the Islamic University in Uganda. Obutaindi wano ojja okunyinyonnyola 54% and is admissible to a recognizable institution of higher learning in Uganda. Kyategeeza date of issuance 12 June 2023 nti ayise ebibuuzo bino era asobola okuweebwa ekifo mu university yonna mu Uganda. Ne bamayiza nga bagamba kano kujja nako kunywa date of expiry nga 12 June 2025 chairman university council nasako mukono ne mwami rekita naye n'agwiwa kati kano aka date of expiry kategeeza nti kuva wali okutuuka njiba myaka 2 nti singa gino emyaka 2 giggwako nga tojoyininze university to enrollinze enebeera expired oddamu ate n'obituula buto but if you enroll singa ogera n'obeera registered then this one remains with its validity. Kati ekiyate kyabadde nsoosa okunnyonnyola abantu neera kituufu nti singa ebbanga lino liggwako nga togenze mu university lino teeka lya ssomero si teeka lya Uganda teri mu constitution etteeka lya ssomero lya IUIU kati gwe ka UIU baba tebajja kwadimitinga kusoma ku university singa emyaka gino 2 giggwako eyaabwe oba era eyaabwe kubanga ogenda ku ndala yonna ewala wonna esigala ekola naye era newala basobola okugamba nti emyaka 2 kegiweddeko ddamu kubanga lwaki bagamba nti ddayo bisome nti nno oyinza okwawula amalo bituula n'ogenda n'osuubula ebyennyanja byo oba nga buli mu kuvuba butimba kati bino bigenze bisaabulukuka ate nga kaliculamu zikyuka buli kaseera olina kubanga bw'omala bakubala nti myaka gino 2 oba tonnabyerabira ogatteko bugasi kakati ennaku z'omwezi kati ekyo kiwedde eno senior 6 eno senior 6 abadde babuuza nayitulira mu IUIU Islamic University in Uganda eno gye natuula Geoffrey Utala gye yatuula Kayindo Tafiire gye yatuula General Ashande gye yatuula Kusaasira gye yatuddeko bamutikiridde ne Serugga naye gyasoma alina kullo naye yasomye n'amateeka okumanya nti nkulu nnyo osoma n'obwalo yange ogimaze kakati
ewansumbuye bagamba olina okwenrolinga mu university nga 12 June 2025 terunayita wa enrolinga ddi ng'ennaku z'omwezi 28 August 2023 wakayita si myezi ebiri olwo ng'olwakayita emyezi ebiri nenfuna admission ono soko mugambe nkwata ndi ku shoot ensonga ze tuliko ensonga nkulu nnyo kakati eri tugirabye eno senior 6 kati offer of provisional admission St. Lawrence University omutwe mugulabye gukakasa nti ono bamuwe ekifo ng'ennaku z'omwezi 28 August 2023 eno yali eggwako 2025 enrolled nga tennaggwako nga wakayita n'emyezi ebiri gyokka nga mazo gifuna nze nonadde mmanyi you enrolled nga eri expired ng'eno eri expired no kati nnaku mwaka gwa kusatu era empapula ze ne baziteekamu wano okukakasa nti bamuwadde ekifo ku St. Lawrence University admission. Thank you. Kakati ekitawaanya abantu wawe wagenze leeti ekitawaanya abantu kati ekitawaanya abantu wawe wagenze leeti mu electoral commission mu nomination okwewandiisa bo kubanga okwewandiisa kati bo bano abawaaba bagamba nti natutteyo gundi endo ne banominatinga nga bo bakebedde kano aka expired date tebakimanyi nti na enrollinga nagenda ku university ensoma kati baga bakozeseza olupapula nga luli expired essomo lyateekako nti expiringa ng'ennaku z'omwezi 12 June 2025 ate nze banominatinga nga banominatinze nga 23 era June 23 gwade mwezi ki gwali mwezi ya September kati bagamba nti yali eri expired by the time I was nominated this was expired it would be expired if I failed to enroll to the university singa tayina weekola kandi mwaka gwa kusatu ekirala nange kaneyambeko wano ng'omugezi mpapula tezinagwa nkyayina toyina bw'ogenda mu university ali ne bakuwa mu 2023 kosi gy'osoma ya myaka emeka ya myaka 3 kitegeeze gwako ogimaliriza mwaka ogujja nga mu June toyina bw'ogisikasika n'ogifunza n'ogaba naye mwangu yamwenze musomesa emyaka kwanga ujamye kumbampa emyaka wana ebiri tekiriyo ekirala nengenda mu National Council for Higher Education otyo National Council eno ye body ye regulatinga education gundi yonna mu Uganda universities zonna degrees na biki byonna eno njagala ogisome to have my academic documents equated and it was successfully equated soma bwe kitegeeza this is a certified copy which cannot get expired yemu kuze nawayo mu electoral commission National Council for Higher Education esoma bweti National Council for Higher Education Ensuring Quality for Excellence Parliamentary Election Act 2025 Second Schedule forms Certificate of Completion of Formal Education of Advanced Level Standard or its equivalent. Nti eno yes baluwa gye bakuwa okakasa nti wasoma A level oba ekigyenkana the Parliamentary Elections Act I certify National Council yesembayo okunnyonnyola ebyobuyigirize nga bw'olaba Supreme Court yali certifyinga kino kino kye twasooseeko bagamba I certify that Walukaga Mathias who was born omwaka ne baguteekawo has certified the National Council for Higher Education azze n'atukakasa in consultation with the Uganda National Examination Board. Tebakola bokka aba National Council for Education, they were together with the UNEB. With UNEB. That he has completed the formal education of advanced level standard or its equivalent in that he holds the following qualifications. Certificate of mature age stroke aptitude test IUIU on the 12th June 2023 Nasako Mukono Executive Director wa National Council for Higher Education Nasako Mukono ne date ne bagiteekawo nga 11 ogw'omukaaga 2025
nga tebannaba kunominatinga ne bayiwako ne siiro kati National Council ngemaze okuyiwako siiro. This certificate can never get expired. This is a long-lasting document, long-lasting tool. It's the most important tool in your toolbox. Even if you're dead, this remains relevant. Yasoma. Ffe tuli bazzukulu ba Kasimba. Kasimba we kasimbye. Mujja kekuulira muka. Kati bwe twabadde mu court, tribunal, council wange alaka ne Nalukoola ne Luganda. Ne bagamba kati gye bantwe mu tribunal. Jukira National Electoral Commission be banominating. Bambala n'ebiwandiiko bino omwezi mulamba tugiyita pre-registration. Wasooka n'obibawa. Babitusaba tino mubirete nga bukyali. Muleme tutawaanya wali awasemba n'okuwaaba abantu. Nembi waayo omwezi mulamba ne beekennenya buli kimu. Ne bakola interpretation ya bino. Nengena ne banominatinga. Electoral Commission yemu ate yempozesa. Muri mu tribunal kakiiko kabeerawo kakiiko sitebanga kooti kaba kakiiko kabuuliriza kabeerawo by the National Council chairperson, the national chairman wa Electoral Commission yabakama yenyini yakiyalinga ne ba commissioners be bali batano ne ba lawyer ba Electoral Commission ne bakinyonyola ne baleeta mu constitution ne babawana n'abali mu parliament nga bali n'abamu ate ne Geoffrey Utayagera mu parliament nga ne National Council tennaba kuyikwetinga ne sema nga tennaba mu wabbaluwa eno ng'akozesa eri gye twayogedde yasoose. Kakati kintu ekisobola ku expire bano be basembayo era lawyer wange babagambye nti zino ensonga mwabadde muyina nakuwaabira mwade muyina kutwala si kujja mu tribunal kugenda mu kooti ne muwaaba nti ono tayina biwandiiko bino. National Council eno eyayikwetinga nejja nga ye mujulizi yebeera answerable eri. Tesobola kuyikwetinga nga si bituufu. Yabadde in consultation with UNEB nga tekola yokka. Ebyo ne bitongole bye bikola ku buyigirize mu ggwanga. Tebabuuziza basamize bajjajja muwanga nti mutubuulire ku bino. Tebasudde bekikwatako gye byakoze eki nga ebyomupiira bw'obuuza FIFA. Kati FIFA kyesazeewo. Tosobola kugamba FIFA tesobola kisazaamu. FIFA ye kamala byonna. Ye kamala byonna yeno National Council for Higher Education. Era tewaliwo tteeka lireeta kiwandiiko kino ku expiringa. Kubanga kiriwe kyali kisobola ku expiringa. Naye it was equated by National Council for Higher Education and this is the certificate. Kati be kibasumbuwa kugamba nti beyond kino bo balinga abaga nti kino kikutwala butwazi mu university tekirina makulu. Nti era olina okufunayo ekirala ekisinga ku kino. Eno ye senior 6. Bo kyekibasumbwa bo balowooza it's just an avenue ekutwala bw'omala okutuuka eri eba terina makulu. Etteeka ligamba nti anybody to contest as a member of parliament you must have acquired the certificate of senior 6 or equivalent. Oba ekikyenkanankana. Which is this. Which was equated by National Council for Higher Education. Supreme Court. Kati gwe mbuuliraayo kati ab'endagaano nga tezikaddiwa abagula ebibanja. Bayita n'endagaano z'embeera mu kooti ez'endagaano 100. Baligambye nti munnange oli yagikola n'okufa yafa. Naye ze n'ababikola tebafanga. Myaka 2. Abawagizi bo bako kyobagamba kubanga babadde batidde. Mbakakasa nti bino byembalaze abawagizi bange ne baloya bange bye bannyonnyodde tribunal n'okubanga already banominatinga be bana abawaaba mu butamanya ne mutima omubi batidde ground. Kuba ground eyogera kirala. Era bano bo bamanyi nti bwenvaamu eyawaabe bamuyita Kalimiro Lubowa. Kalimiro Lubowa John musajja weewakisa eyo naye nga 2021 nali mu nkambi ya Honorable Segona nga nze muyimbira mu campaign ngenda nziruka n'omuzindaalo ku ttaka nga yali mu Benz open roof tavaamu
Kalimiro oyo John yatusasulanga nga abasasula ku lwani ngama yatusasula ku lwani Honorable Segona yansasula amafuta ye kwata yotufura kwata ya 214 mumpi ali connected n'enkambi ya ewe ye muyambiwe mufunze ye muyambi kwanza yali ansasuddeko so to round off to the nearest figure govuganya naye yakuwawaabira there must be someone behind this it is not Kalimiro wano kungulu it is Kalimiro ne mu koti je tuli mu tribunal but someone behind this is another person whom I don't want to mention kubanga eriyo omuntu nga mukuwaba yasobanga ne bomuwana ndikwefungawo lero wanyiridde akasusu ekyo kikutwaza mu koti nagamba dilo nali nsiwusa kakati zigudde kuwalukanga era abantu tebategeera nagamba leto nako na kuzo mwezi nesawa nali nsiwusa nekifaananyi ekirage koti kati mufunze bino ba chenjagala okukonkludinga nakyo nti baloya bange Alaka Kalebu na Lukola Luyimbazi ne Luganda Alex tebasobola kuyingira mu kintu nga kifu kubanga basoma nnyo era jo kumacha nga nade sinakola video nade mpuliziganya ne n'omu ku bayambi banna Lukola ne mga ngenda kukola video naye guli gutya nangamba we tuli wano yongera kunywera tebasobola kugenda ku defendinga kintu kino nga kifu kubanga abo benjogerako basoma nnyo ebitabo bayogedde ebintu eri nange besuyako ebimu nga nvaako nenkomawo bukomi nga bannyonnyola tosobola kugamba nti basobola bazze baloya mukaaga nga buli omu agamba nti singa ono ali mwanyize ngatteko kino ono bwakoma ono watannyonnyodde ngatteko kino kikulaga nti gwe bw'olaba otegese ekivvulu abantu ne bajja ne bafikka n'ebweru kitegeeza olina kyozobbawa abaloya bo baafisse n'ebweru kyozobbawa weekiri waliwo n'abali abagamba ffe tetwazze naye webigaanyi kyogenda obbawa weekiri lawyers cannot intervene mu kintu kye era bagambye ba Alaka nga bagamba tribunal nti ekyali badde kireesa wano bino kugamba nti nno ensonga ziri bakuba essimu abalonzi ensonga ziri 3 either you say that Mathias Walukaga did not acquire the certificate. Secondly, Mathias Walukaga forged the certificate. Ekyokusatu bakyogedde bate nga basinziira no muri mu constitution you did not forge National Council and I studied and I acquired. Basi lero sagala kabere biwanvu babuzabuza ebyo byonnyonnyodde bimala soko basibule era twagenza okuva according to the way my lawyers Kalebu Alaka na Lukola Luyimbazi and Luganda Alex the way they explained to the tribunal we must have acquired like 97%. If it's not 100%. But what the batwadde na ku billion basatu batuwe ruling net otugumya nkugumya gwe byolabyeko byennyini bw'obiraba ade amaye bintu bya mateeka eyo abantu ebadde ero bataputa obuntu lwaki tebagenze mu kooti ne bagenda mu tribunal oli wagamba nti njaga tugende mu lukiiko olubatabaganya ng'ate ne kooti gyeri ey'amateeka tugende mu lukiiko olukola ki olubatabaganya ng'oli akakasa nti ddala wabbye wakutte omwana wa myaka 16 sigera kwabira mu kooti tugende wa Ssaalongo ali atutabaganye oba ompeeyo naye atidde birimu era ekimu ku bijustifyinga nti nno abampaabidde babadde nga basajja nga nabo batiitiizi bamanyi nti kino kifu kyakwagala kufuutiika lawyer wange Kalebu Alaka Honorable Segona ekiro kyonna nga amaze okutegeera nti nabadde naye yamukubidde essimu 5 missed calls kwe ziri ku ssimu Kalebu Alaka n'agaana ozipiikinga kubanga I had already talked to him twade tugenze mu agreement I had already paid him ng'agenda kunkolera omulimo ogw'okumpolereza that guy is reliable and transparent. He rejected to pick Honorable Segona's cause kubanga adajja kumujja kumulamwa yadda amugamba ki nganze mmazo mu meetinga waliwo yakoze olugambo twade tutude nga bwe tuli wano muntu abalaba
nganda bakwefuna Walukaga ku tavani ngoli ayiteringa akubira kwe omusajja ono kale bwalaka era banne mbagamba nti kyonna ekinaavaamu kale bwalaka mu munoonye ne Luganda abasajja abo mubawe emirimu mwe abatawanira mu makooti n'emisango. Omubaka w'e Busiro Tubbi Busiro East Kamute agende bibadde bingi nnyo zonna mpapula naye olwaliro P7 gireke zonna mpapula naye twakwa tubadde tuli wali tetwagala okujustify ezo tujja zijjayo bwe tuli baate tufunyeyo abatusumbwasumbwa abalala empapula nengere baasa kakati tulabagane ebiddako bamuyita Samathas Walukaga sana kusalamu sana kugendayo nga bwe sijjamu yadde akagambo ze polisi yange so abantu b'e Busiro East Samathas Walukaga yasoma kati ebisigadde mwe musigadde okukola kye mulina okukola tulabe ku fulo ya parliament nja kuyimirira wali nga mbagamba ekirala kasembayo omuntu bw'aba agamba tugeze kankwe example nga ya mukyalawo bw'oba weekakasa nti yakwanye mukyalawo kubanga bo bano bagamba saasoma parliament ejja kuntawanya n'abyogera ntya nja kuswalirayo kwefuba okakasa nti nno Walukaga ayingidde yatomerwa endiga lwaki olwana nnyo nnyo aleme kuyingira na mukyalawo muloogi nyina kumuleka aswalireyo agendaso omukazi ajja agenda nti gusajja bujo naye ate ogamba endiga ya Mutomera ate tuyagala bayingire endiga ya Mutomera okakasa ate tuyagala bayingire muloogi baleke bayingire muloogi abatudde tuli bazukulu ba Kabazzi kyova oli nagamba Walukaga ndi mutowo soko osirike era njala kwebaza wasirika kati oyogeza bikolwa kati njogeza bikolwa knowledge kwa oli nali manyo ogenda kuvaayo abaana ne bagamba hawa agenda kuvaayo akuba kampuni simanya akola ki kati ate ng'onyumye abaana bayogera ebigambo naye n'osirika okuggyako okutuweereza oluyimba lwa Uganda empya era tuki ne ziyitamu awo maye Abachina balina zibayita tuki ziyita eno wansi bweziti ngera omutendeke bulungi neziwulira nenga waliwo gyezikutte ng'omutendeke so okuvuddeyo kwogera kusoma katumuleke omukulu agende katulinde ensi kasita etegedde bwe tuyimiridde n'abaliyo bonna bananga bakola makiwa entwe sina kiwandiiko kifoojinga ndi kyakunasa si nasoma bulungi nnyo ebitongole ebyo nnyini ebikukakasa ekyalo ekisembayo oli musajja mukatuliki faaza eyakwejjusisizza eggulu ku lw'omukaaga n'akola mulayini ku sande ngoze okusembera n'agamba nti ng'eggulu eyakwejjusisizza n'agamba ate tojja kusembera twabawo kizibawo baba tebamukompromisinze n'omugaba faaza nejjusiriza weggulo n'oŋŋamba nsonyiyiddwa era ntandika okusembera ate lwaki oŋŋaana okusembera Electoral Commission ya nominatinga mwezi mulama abayire ebiwandiiko byo ate yemu yeŋŋamba nti ate waliwo obuzibu ate bakuwaabidde mwe mwatunula muki nga kikyuka okulona mwe mbate mwekubye endobo faaza aba yeekubye endobo omusajja muleka ayingire n'omukyala muloogi oba kakasa nti yatomerwa endiga kabayingire muloogi balakuwa postmortem report awangale Ssaabasajja Kabaka